Mbalamusizaako banyabo ne bassebo abalangira n'abambejja basava ne bannaava wepo na buli sekinoomu yenna gy'osinzira okulabira akatambi kano oba okkawuliriza mu maloboozi mikyebaleko gy'otuusako engalo kansubire nti oli bulungi enange ndi bulungi nnyo era byebigere bino ebindeese nsobola okuba nga nyumyamu nammwe nga bana bategeezezza nti nja kubeera live ku ssaawa 2 zennyini ez'akawungezi ka leero ku lunaku lwennyini olwokubiri ng'ennaku z'omwezi ziri 15 zokka ez'akakonka ku mwezi ogwokusatu tugutuuse wakati omwezi ogwokusatu mukyebaleko gye mutuusako engalo kansubire nti muli bulungi enange ndi bulungi era byebigere bino nga mumanyi bulijjo nti nze saagala barriisaawo olw'ensonga nti ennaku zino obuma butono nnyo mu nsonga z'okugula data oba kye tuyita intaneti nga mmanyi nti mwena abasinga obungi mulaba vidiyo zino mukozesa data so si intaneti ng'abalala bali mu nsi z'amagulumeero so nno era nga bulijjo njala kwetoloola nga nsooka babuuzaako buli muntu yena gy'osinza okuwuliriza oba gy'osinzira okuwuliriza ngera bulijjo nsooka kuwanvuya ku bigere byange okwolekera mu mawanga agali ebunaayira okubuuza ku bannayuganda ntandisibwa nti mbalamusizaako bannayuganda mwenna bawangale mu ggwanga erya Amerika mujje baliko gye mutuusaako engalo buli kibuga kyonna province gy'olimu nkulamusizaako mujje baliko gye mutuusaako engalo kansubire nti muli bulungi nange ndi bulungi era nga bulijjo bwe mbategeeza ati ngenda kubonekako oba okulabikako sibalyaza amanya nzija nendabikako bulungi nnyo musaaze muzennyini ze mbabategeezeza bwe nva ngenda mu ggwanga erya Canada mbalamusizaako banyabule bassebo mwenna gye musinzira okuwuliriza bannayuganda mwenna gye musinzira okuwuliriza mujje baliko mwenna bannayuganda bali mu Canada naye bannayuganda aba Canada mbalamusizaako kansubire nti buli bulungi mwebala kwagala nkyukakyuka bale kwebereramu bwe nva uno ne ngenda mu ggwanga erya Bungereza bannayuganda mwenna mbalamusizaako bali mu ggwanga erya Bungereza buli kibuga kyonna kyosinziremu okuwuliriza nkulamusizaako gye balako gy'otuusaako engalo abanyabo ne bassebo banaava basaava ne bannaava abalangira n'abambejja mwenna bali mu ggwanga erya Bungereza mbalamusizaako bwe nvaawo ne njolekera Ssemazinga wa Bulaaya bannayuganda mwenna bali mu Ssemazinga Bulaaya mbalamusizaako bannaye kansubire nti muli bulungi nange ndi bulungi era nga mundaba nzize okuba nti twogera oba mbawa amawulire olugendo n'olwaliro musobole okugategeera obulungi n'okumanya biki ebifa mu ggwanga bye mutasobola kufuna ku mutimbagano egiri ewaka olw'ensonga nti bagiteekako envumbo girina kubanga ginyumiza mboozi zaayo seri z'amanyi zokka zaagala okuwulira so nga ate wano ffe ku social media tetuba n'abaproducer tetuba n'aba-editor tubeera n'abasasi n'abagafulumya yensonga lwaki yo seri tubasira mutano wakareekeza atuyigga ng'ayigga ebinyira so nno mwena mbalamusizaako abali mu European Union bannayuganda mwenna mbalamusizaako ne namusa ku bannayuganda mwenna abali mu ggwanga erya Australia mujje baliko gye mutuusaako engalo kansubire nti muli bulungi nange ndi bulungi ntumbudde nga bena basuubiza ati ngenda kujja ku saa 2 mwenna bali mu Australia bandabire mwenna bannayuganda mbaagala nnyo bwe nvaawo ne ngenda mu ggwanga ku Ssemazinga wa Middle East mwenna bali Middle East oba mawanga abawala mbalamusizaako mujje baliko gye mutuusaako engalo kansubire nti muli bulungi nange ndi bulungi nakatuuka essaawa zino nkyababuuzaako nga bulijjo mujje baliko gye mutuusaako engalo abakyala n'abaami mwenna bali mu kukola mbalamusizaako bwe nva nengenda ku Ssemazinga Asia mujje baliko gye mutuusaako engalo mwenna bannayuganda bali mu Asia kansubire nti muli bulungi nange ndi bulungi ngeri emundaba nzize kipayopayo nsobole okuba nga nyumyamu nammwe mu ngeri yonna esoboka okuba nti mufuna information saagala saategedde saawulidde abantu bategeeze nti omukulu wazze bwe nva ku Ssemazinga wa Asia ogamba sigenze ku Ssemazinga wa Africa Ssemazinga Africa bannayuganda mwenna mbalamusizza buli mugi osinzira okuwuliriza kansubire nti buli bulungi nange ndi bulungi mwebale kukola mwebale kwebereramu mumanyi nti si byangu ate ku lukalu lwa Africa bekaluba nnyo ne musobola okuba nti mugenda ne mukola awo nno nembala enzija ku mawanga ag'omuliraano omuli bannayuganda mwenna abawangalire mu Kenya abawangalire mu Tanzania abawangalire Congo abawangalire Burundi Rwanda South Sudan Sudan y'amambuka bwepo ne baganda mwenna bali Somalia abasirikale n'abantu babulijja bakola bali Somalia balamusizaako mwebale nje mutuusaako engalo kansubire nti buli bulungi mwebale kuweereza ggwanga mwebale kuuma mirembe mwenna abasirikale abali Somalia balamusizaako so nno sijja kulwawaawo n'ensembera kumpi ewaffe ewaka balamusizaako bannayuganda mwenna bannayuganda bawangale mu Uganda mu buli kitundu kyonna ekya Uganda bw'oli nkulamusizaako kansubire nti oli bulungi nange ndi bulungi era bibigere bino abali mu butale abali ludda mwenna mbalamusizaako mpozaako ensoso leero ngenda tumirako bakyali bange mwenna abawangale mu ghetto z'omu Kampala ng'omanyi nti okulidde mu ghetto owangalidde mu ghetto nkulamusizaako mu ghetto ez'ekamo kya balamusizaako baboyi mwenna mujje baliko gye mutuusaako engalo n'engenda ekawempe mwenna bakyali bange ab'ekawempe mbalamusizaako mwenna ng'oli mu ghetto mbalamusizaako n'engenda mu Kisenyi mwenna mu ghetto z'omu Kisenyi mbalamusizaako Katwe mwenna mbalamusizaako mu ghetto z'Ekatwe n'engenda Namuwongo mwenna mu ghetto z'Namuwongo mbalamusizaako n'enzija mu Kampala wakati mu Kampala Central
bisenyi byombi bisatu kisenyi 1 kisenyi 2 kisenyi 3 mbalamusizaako abe Mengo mbalamusizaako Mengo mbalamusizaako mwana mu ghetto ze Mengo bena mbalamusizaako mukibala gye moto saking ngalo kanspirant muri bulungi mwenna bakulira mu ghetto kubanga nange je nakulira obe nambe singo benye bandaga nafuna tukulidde mu ghetto lwakuba nti Katonda akuyamba novayo nosomoka era nga bwekiri so no mazo babuzaako mwenna edakika ziri nyaze nyini ezakaita ku dakika ezakata ku sabiri zalero njagala kubatuusaako amawulire agalero era ndozanga sinatandika nga mutegeeza banname kubanga njagala mutaginira wano mukyala gwe bayita Anita Amongi njagala mutaginira wano Anita Amongi njagala mutagingire wano gwe bayita Andrew Mwenda mutabani we gwe bayita Kanene Mugume bannamawulire mwena njagala mbere ku video eno bamba parliament njagala mbere ku video eno boy abakimanyi nti balina ogibeerako kwe bali era kimanyi mu State House mwe bali bonna mwe bali njagala mutagingire bambega abazze ne katolo bwama mwena abali mu ttaki mwenna bamayi mwe muli namwe njagala mbere ku video eno n'abalinyo kiro kyajjo okutuuka wanna njagala mbere ku video kuba kimwe mu hotel mulaba njagala mbere ku video bategeeze ebintu byammwe Yesu eri kyateeko ino okubeerako jeneto ino okubeerako muhozo ino okubeerako buli mu ino okubeerako ku video eno video bagenda giyita namwatulira kubanga tukoya akamanyiro nonno nga nkyabalembekkerezaamu katono nnyo njala mbazanyira akayimba kano nga muwera mudakiike mu yokka then ntandika okusumula video ngene n'ekigulalugi olumala ekigulalugi tutandike n'ebigenda mu maaso akawuliriza mbaka kano ka muganda ffe Semoli Danielo kasita boogera erinnya lya mukama wange songerako kira kasita bagamba nti ki awo songerako alright Noza kansubire nti bimba tumye mazo bataginga bulungi nnyo njala tandika n'ekigulalugi kyalo tuyoka tugende mu maaso mu video eno yalero teri kuzikiza saagala saategedde nti sima ebiki saategedde mubategeeze bajje Anita Amongi nkwetega ku video eno bakuteekeko wano lwalero mayi mugenda ne muzimbira mu office nga temumanyi nti muli baffere njagala bakuteeka ku video eno lwalero de fire antandike n'ekigulalugi kyaleero ekigulalugi kyaleero njala kigende buli munnayuganda alina gy'oli nti gy'oko mu kwetuulako teri agenda kukulwanirira kitegeeza nti bw'oneetuulako ogenda kujolongebwa oyisibwemu amaaso sinakindi batuuke n'okufukako batambule bagende bwe njogera ensonga zino nzitegeeze era nzisimbako nnyo essira nga njagala muzitegeere wetwogerera ekitundutundu kya Africa ekiri mu masekkati ga East ne Central Africa kimaamiddwa eggwanga lye bayita ery'Abanyarwanda nga muno mwe muli eggwanga Uganda lye bafudde empuku y'abanyazi abanyaga Uganda okubula okugijjamu n'akawali k'omunda ne bakwata ensimbi enkalu ne batandika ozizimbisa ensi endala ezituliraanye bwe bateeka empire zaabwe muno mwe muli eggwanga erya Rwanda muli eggwanga erya Burundi muli eggwanga erya Congo n'erya Central Republic wepo n'eggwanga erya Tanzania so Uganda efuuse ekintu ekyenyinyalwa ekibwamu bubwa buli kimu ne batwala okuzimba empire eno bwe twogeredde essaawa zino abantu bano kye bakola mukimanyi bulungi nnyo nga batumanyi nti eddiini tetusomesa kutta okuggyako okubulira n'okukyusa abantu obwongo naffe tubaye tukigoberera nnyo ebbanga erisinga obungi naye tugamba nti ennyindo bw'oginyigiriza ennyo ebiseera ebisinga ezaala omusaayi oba ennyindo bw'oginyigiriza ennyo evaamu omusaayi ekiseera kituuse tutandika okwerwanako kubanga bano abasajja betulwana abo basajja batemu butonde bwe batemu naye ng'ate bakyasinza obutiitiizi batya kati kandi kuviire ku ntono Bibuli etugamba nti omuntu bwakubanga oluyi ku ttame erisooka okyusanga ettame eryokubiri nakkuba ekyo kituufu nnyo mu Bibuli yamwe ekiri naye we kituuse olwaleero ffe bano abasajja batuzulako ekintu kimu nti tutuula ne tusirika n'otunyonyogera ne tusirika okutuusa nga tukooye tunaakuwa mpaka ddinga ensi eggwawo wetwogeredde essaawa zino baganda baffe babasse batta abaana baffe babawamba buli kimu kigenda mu maaso ngale batugamba nti ebyafaayo bidiringana ebyafaayo ekituufu bidiringana ebigenda byonna mu maaso mu Uganda byaliwo olw'okuba nti bano abasajja badikiteta babeera n'enkola egamba nti tetwagala amawulire gafulume bantu bategere mawulire gagenda mu maaso mu ggwanga yensonga lwaki nti midiya z'omu Kampala zonna kati zikola ebintu ebiri bigadde bengali ng'embwa etunda omuzigo olw'ensonga tebaagala bantu bategere midiya kikyegamba nze nno ngamba bweti nti kyekiseera tukozese akawaayiro akagamba nti alikisa munne ekitala era naye ekituufu aliba afa kitala oba alisibwa kitala Yoseeri alina akakodyo ke yamo ke yatuzuulamu lutabayisirwa mutabani wa Kalekyezi nsi yaleeta muzeeyizedde ensanga bisibe akimanyi nti ffe bw'atutta tetusobola muddiza era akimanyi bulungi nnyo nti entebe gy'atuddemu yabba nzibe era akimanyi bulungi nnyo nti essaawa yonna byandimwononekera
ye ne family ne babbi banne kati akozesa akakodya kimanyi nti ffe tulina akatengo kangi era kitegedde bulungi nnyo nti gye buvudde gye bulaga ajjewo abantu bangi nnyo tebako kye tukola yejjukira akakodyo kakola kambattemu omuntu mbateekemu akatengo basirike ntempisewo ekyange akikoze bulungi tunakoma mpaka ddi okubanga omusajja ono atuttamu abantu ffenna tusirika so nga ate ye ababe bayinaayina ng'embuzi yasizza ekibya ntegeeza kino bannange kyekiseera ebintu ebyakayisaali tubiwe kayisaali n'ebyakano tubiwe katonda tosobola kubanga ogenda kutta muganda ngoba se muganda ezinaye kutunaga ati munaye mukamba yanaalamula nedda bano abasajja tulina okutandika obbakolako ng'obuyinza bwebulagira bo kye baagala okukola naffe tukibakole nga batuga nti kyenkola munnange saagala bakinkole bano abasajja bayitiriza njagala mutandika okwerwanako nga nenda bugisimufungize okamanyiro kasusse bano abantu batono nnyo mu nnamba ate bakimanyi nti wano basenze busenze essaawa bina bagenda bonodda okwetulako bagenda kutuulako bagenda kukoomokera omukka bagenda kukola kye baagala essaawa zino mukiraba naye singa onoovayo okwerwanako kijja kuba kitegeeza nti kikola ntandise bwenti nabagamba tukozese system gye bayita surgical operation jjukira abasajja bano baasawo ebibira bajjako amagye ga UPDF emmundu ne baddira bambega ne bateeka buli kitundu kyonna ekyensi eya Uganda na buli wamu we bali naye ng'ate bo bagenda mu maaso n'otutta banaatutta batumalewo nga ffe tutudde kye tulina okukola kiri bwe kiti tumanye akabondo k'ababbi bano abafuga eggwanga tebawera wadde abantu 20 balina abantu baabwe abakolera ne bo bennyini bebeeyumirizamu nti bantu bannaabwe singa tutandika okunoga eppeera limu eriba lyengedde ntulijjako ku Museveni omuti gusigala mukalu ekyo nsiba kibagamba gye tunaakoma okusirika tujja kubanga tweyiwa amanda mu mbugo so nga ate ekyokola tukimanye anayi oli bwakujjamu erinnyo naye muggyemu erinnyo yosolution nga tegenda okugenda mu maaso otherwise tunasirika tujja kuba tetuna kye tugenda kukola ekyo njagadde kibategeeza buli omu wooli beera nga oli mwetegefu nti essaawa yonna ekintu kino kigenda tandika okukola ensonga tukoya akamanyiiro bwe twogerera essaawa zino nga ngenda ofundikira ekigulalo ki okuwamba abantu kufuusa okuwamba abantu naye nga ne gye batwalibwa teri amanyiiro so nno bwe sijja kulwawo ku kigulalo gi kyaliro njala kikomekereza olwaliro mbagambe nti kekabadde akanyumiro k'ekigulalo gi nti omuntu akugjamu eriiso yaba n'ekigendererwa aba tayagala olabe kati gwe lwaki bwe olina omukisa lawo ogumugjamu eriiso tolimugjamu naye asigale nga wattulu oba nga talaba ekyo nno kye ŋŋenda okumaliriza nakyo ng'ekigulalo gi kyaliro ntandike ne information gye ntandika nayo olwaliro njala mukwate olupapula n'ekkalaamu tutandike bwe tuti okumanya bana basajja baluvu balinganga era baseduvutto we twogerera essaawa zino baataddewo enteekateeka ey'ekigumaza ng'ente ekuma mu kyoto ng'ente essa ng'eri mberi w'ekyoto gwe bw'olowoozessa ng'olowooza ekuma mukumba emmere ekona essaawa zino baataddewo kye tuyita parish model omuzinzi mbw'ogw'okugaggawaza bannayuganda naye nga jjukira buli parish mu Uganda bagayijuwa obukadde 17 ekyetasoboka nababaliramu ekibalo ekitono nnyo nti bw'okwata obukadde 17 obwe bupaalishemu erina ebyalo 12 nga n'ekyalo ekimu kiweza abantu 100 kiba kitegeeza buli muntu ogenda mu wanusu omutwalo gumu mu kasanvu tegwena kigenda kukola ku mbeera ya leero essaawa zino waliwo akakuubagano wakati w'omumpembe Yosef Tobasula mutano wa Karekyezi muzeyizedde ensi yaleeta nsanga bisibe wepone mutowe General Salim Sarakanda naho olw'ensonga yamukubyeko ekibaati omuleeta parish mondo jjukira nabaga nti bano abantu bano ekiri munda ekituukula kuba ne mukimanyi mwetuddeko mulinda abafuire firimbi eti munnange obawo obuyinza nga muganya okutegeera ensimbi zibazanyiramu ensimbi zibakozesa okubatta zonna zaabwe essaawa zino waliwo olutalo wakati ono agamba waki waleshe parish modo ate nga nze wealth creation kati kitegeeza omu yataddeko munne ekibaati waliwo era okanda obuyinza ebinaava mu yeebiraka mujja biwulira just kano mboka summary ndikengere ku information entuufu mukyala Janet Kebabazi mujjukira bulungi nnyo mama Asasini ono si mukyala mutene kubanga yibo mulaba ayogera ebintu bye babikola munnange jjukira nti omukyala ono akoze ebikolobero bingi naye ng'abikkibwa amawulire n'okuba nti balina ekitongole kibakuuma kya SFC munnange omukyala ono recently waliwo first side dish omukyala oyo eyayanjuza omwana we bamuwasa nga mutabani wa Muganda Emmet Mukunde yamuwasa n'amutwala amawulire drone ge yampa gategeeza nti Janet yategeeza Yoseti Bahabura Tabasira mutano wa Karekyezi togeeza n'olinnya ku mbaga yoyo omwana okujjako ng'oyagala naawe odde nga nenda bugisimufungize
era ne bategeeza nono omumpembe ne bategeeza omumpembe mutamivu muhoziraga tageza nalinnya ku mbaga ya mwanyina era bangi nnyo abasinga obungi tebagendayo ku mbaga basindikayo kitabo muto Jerusalem Saleh akando naho yabagaba omwana ono era omwana ono bamuwaayo naye mu kintu kino jukira nti abaana bano bakulidde bwe tebakudde mu Uganda olw'ensonga bandi badde babajja odda mama asasira ebintu ebimunyiiza so waliwo olukonko wakati wa Janet era yamugamba nti koligeza n'ogendayo ojja kulaba akananfaamu ekyo nno kyennyini kyanyiiza Janet ennyindo n'emwetoloola nga kengere y'eggaali ng'awoza nti ngeza n'embalayo mwenna mujja kumpulira akanfaamu ono mukyala byafaayo bisi byangu era bizibu nnyo njagala batwalako Kembabazi mu 1978 omukyala ono Janet Kembabazi nga bawe yakava mu nsiko emyaka gijo nga wagindabye yamanya nti Yoseri mu kugula zipo nga tagenda kukojowa talina mukwatira mpale talina mukwatira nsawo yamanya nti Yoseri alina abakazi bangi nnyo bwavudde na mu nsiko era bazaddemu abaana bangi mu baana mwe mwali omwana ow'omukyala gwe bayita Gertrude Njuba bawe yali omwami gwe bayitanga Samu Njuba era omusajja wa DP n'abaana agenda mu FDC era yasafingako mu gavumenti y'omumpe Yoseri Tabasira mutano wa Karekezi ebbanga eryawera naye te oluvannyuma ne yeefuulira mwami ono n'ayagala mukyala we n'amuzala muno omwana Janet mu mwaka ogwo yamanya nti Museveni alina omwana mukyala Gertrude Njuba ng'omwana ono yali asomera era ku SMARC ly'essomero ewasomera mutabani wa Robert Kyagulanyi Ssentamu recent gwe baakwasa ne bagamba musimanyi yabadde n'ebiragiralagala so nga ate omusomo mission twagitegeera yali ya mutabani wa Museveni Muhoozi Kanyarupama ng'akolaganye n'oyo musajja brother aliganyira okubanga bakola ebikolobero ku mwana oyo mu mwaka gwe gumu mutabani wa Museveni azalibwa Samu Gertrude Njuba azalibwa mukyala Gertrude Njuba yali asomera bulungi nnyo ku SMARC St Mary's College Kisubi era nga gyasomera omukyala ono yategeera nti omwana ono gyali n'agamba nkoze ntya okujjawo omwana ono lwali olunaku olwo Janet ng'asindika emmotoka eza UC eziva mu State House nga zina emmere enfume nga zigitwala ku SMARC bagiwe omwana ono bamala ogiwa omwana ono abasajja abalisivinga emmere ne bagiwe kuba emmotoka zajja nga za State House kitegeeza nti omwana mukulu bali bakimete mukulu waayita akaseera mpawe kaaga ngera mumanyi nti etaafe etuusa mugenyi munnange nga ne mukyala Njuba atumbudde era nga naye azina emmere enfumbe kyebava mbubuuza maama kiki ate ekikuleese ko ye nti ndeese emmere ya mutabani wange bamugamba ati nno munnange omwana already yalesi bamuletedde ddana emmere eri emmotoka ezigirese ziriko enamba ya UC omukyala azikubamuzaako omuliraga nti kisoboka teri muntu asobola kuleetera mutabani wange emmere kumba olwo Janet emmere gye yali alese yali erimu kanywe okawulire ng'ayagala omwana okire ekaganga ennyindo gye zirebekera bukoka terwali olwo omukyala nga akuba enduulu ekirungi nti baasanga omwana emmere tannagikwavula ekyo omwana naawona bw'atyo era omwana olwamala okuwona enjega eyo mukyala Njuba yategeeza banne nti omwana ono tulina okumujja mu yonsi eno tumutwale mu nsi ey'Amerika gy'asobola okubanga asomera bw'atyo omukyala ono bw'azze ajjawo abantu batasobola kuba nti akkiriziganye nabo mu ngeri esoboka so singa omukyala ono teyayanguwa omwana ono kati zembuyaga ezikola ki zembuyaga ezikonta tugenze mu maaso nabagamba recently kati video etandise nti bannamawulire mwenna abali mu Uganda mwegendereze nembagamba nti Andrew Mwenda mukoddomi wa Yoseri Tabasira mutono wa Karekezi kojja wa Muhoozi Kanyarupama Muhoozi Raga ne mutabani we oba mukawano gwe gwe tuyita onakola ku NBS mayamanya gagenda Kanale Mugume bakwasibwa mission ey'okusportinga bannamawulire abatakolanga na government kubanga babajjawo nembaga mugenzi bagenda tandika bayola n'okubabuzaawo lubadde tulibusa nga baganda baffe abakola omulimu gw'okusoma amawulire n'okutambuza ensi aba alternative channel online TV bonna bakwatibwa ne babuzibwawo era terimana amanyi buli omu gyali babuziddwawo bazadde bayo tamangi bali buli kimu ekiri mu office bakitutte olw'ensonga nti bategeddeko nti abaana bano badde balina ekitabo kye bagenda okufulumya nga kigenda ku exposing Museveni to the extent abatagira sijja za mukamunda abavubuka bano n'abaana babo balenza obuwala bakwatiddwa teri amanyi gye bali n'olwekyo ndabula bannayuganda mwenna bannamawulire koberenga oli online oba ogasakira TV oba okola ku radio mwegendereze nnyo ekiwamba bannamawulire kigenda kuddamu era kiri mu maaso kigenda mu maaso naye nga abakirimu ye Andrew Mwenda Kanne Mugume era n'abantu abalala ali mu media abagenda okuba nga bakitambuza drone ziri buli wamu zigenda otandika okuwaba bannamawulire bagenda batta era gye buvuddeko nabaga nti bagenda settinga accident ku highway mu Uganda yonna ekiriwo mu kiraba ekinsinga okunyiiza
nzija ne information mutandika okwefuula nga abatagirabye era etabaddeewo nabagamba natonda settinga accident ku highway zitandika okuba abantu zitandise okubeerawo bannamawulire babawambye ate bakyabawamba bagenda nakuttira ddala kino kitegeeza nti ensi omujooza si weere eri ku bikukujju abasajja balimu kutya mumuganya okuterera tutandika okukola kye tulina okukola awo nno nga nvuddewo saagala balwisaawo baganda baffe wona gye bali Alternative Channel mwenna bambi katusabe nti mukama abakingirize musobole okubanga muva mu njiga eyo tusobole okubanga tugenda mu maaso era tukole ensonga ezo nga bwe ziri eno message njagala egenda eri mwenna bannamawulire abasigadde nga bwe mukitegedde bwe nabagambye luli nti baleme babuzaabuza nga bafuka banaaba enfa y'omugenzi Same munnamawulire omunnamawulire omusipaana bambi en accident gye babalaze accident yabadde ntegeke naye nga ye omugenzi yali yakwatibwa n'atulugunyizibwa era n'amala okuttibwa ne balyoka basetinga enfa ye nga ne driver kenyini olukwe luno yalimu ntandisibwe nti mboka short notica information eno Same didn't get accident as it is alleged. She was just kidnapped, severely tortured, and they were interrogating her to get information and all contacts of international media. Later she was killed. No accident has ever been in Kiryandongo, and no white dead body has ever been in Kiryandongo mortuary. That scene in the accident, it was an accident that happened a long time ago. Kafu Mijeraguru Highway. The number plate was just placed by the DPC Barriere Police Station, Buera Police Station. Many journalists will poison some of mentioned journalists who contacts appear in her phones are going to be arrested and more will be killed. Kitegeza bwekiti nti tebabali ebinusu mwenna abali eyo nti omukyalo ono Same yafudde kabenje nedda ekituufu kiri nti Same yakwatibwa ng'era driver mu lukwe luno yaliwo bwe yamala okukwatibwa n'atulugunyizibwa nga mu ngeri gye bali bamubuuzamu okufuna information nga banoonya okumanya baani baadiringa nabo ku international level wepone waka akabenje kano kebabuga nti kaalimu bakugamba nti tewali kabenje konna kakika kyali kigudde mu kifo kye bayita Kiryandongo era mu mochale mu bitundu ebireddwa liririwaawo temubanga mulambo gwonna gwa mukyala mweru mu bitundu by'Ekiryandongo naddala mu mochale ey'omu Kiryandongo accident eyo nga mugiraba bagambye nti yagwawo dda ekiseera kyadda era mu bitundu bya Kafu Mijeraguru Highway number plate eyo yateekebwako DPC Webeyale Police Station. Mwenna ba journalist oba nnamawulire abaalina ennamba nga mukwatagana omukyalo no mu bintu by'okkubira amasimu obubuuzaako ba mukwano gwo essimu eyo banga omanyi nti ebadde eyogera naawe munnange nkusaba essimu eno giblocking oba ogijjeko ne kye tuyita chatting zonna ze mwali mukoze muzideleting olw'ensonga Museveni alina information gy'anoonya enzibu ennyo nti omukyalo ono yali amaze okukola documentary nga alina information nnyingi nnyo gy'asirikidde ku kiki Museveni gyazze attamu abantu mu bitundu by'omu Northern Uganda mu Congo opone mu Buganda wakati okuva tatandika okulonda ne mu history wa Koni yenna ng'omukyalo amaze okukola bulungi information nga Museveni atya okumwabya kyekyavaako okutta munnamawulire ono y'ensonga lwaki tubuuza lwaki poliisi ya Uganda babuzaabuza nga bafuka abana abantu gonna mazzi wetwogerera essaawa zino omukyala omugenzi eyafidde mu kabenje ono yabadde diplomat wa Sweden mwalaze accident bulungi n'omulambo ne mugula bulungi ne bagujjayo lwaki omugenzi Same tetunalaba ku mulambo gwe lwaki muganya okuproducing omulambo guno era mwe lwaki mujjawa audacities oba mujjawa etteeka n'obuyinza obugamba nti mugenda kwokya omulambo gwa Same musindikevu mulisindikira abooluganda ekyo buli muntu okujjako ne baga nti bano abantu basoma tosobola kuddira muntu n'omuggyako obuyinza bwe n'omulambo bwina obuyinza famire y'omugenzi yeeyina okusalawo nti omugenzi ono ayokebwe oba nedda mu bazungu nno tebatera nnyo kwokya bantu okwokya kuli mu Asian countries so si mbazungu kati mukulu poliisi ya Uganda ne Yosef Wasonatono wakati mukira okusirwaza abantu mugezaako okwokya Same olw'ensonga nti bwe banatwala omulambo gwa Same bagenda kukola kye tuyita full body autopsy bamanye kiki ekyabaddewo ekinaavaayo kigenda ba implicating nti it wasn't an accident mugenda kubanga muli implicated mu kutta omukyalo ono kubanga omukyala abadde alina full information about Kony torture and kidnap during the 2011 elections and all other catastrophes which have been happening in Uganda. So that's why you want to burn that body's body so that you can present the ashes to her family, which is wrong.
buli muntu alina right ye temusobola kwokya mu kyalo temulina buyinza poliisi mwewumuzeeko Museveni weewumuzeeko awo nno sigenda kulwawo okujjako genda ku information endala era mugitegeere bulungi nnyo alright ndowooza omukyala Anita Amongi oteredde bulungi nnyo malina okunywamu ku lwendo lw'amazzi nenga sinagenda ku mawulire ga mukyalo na Anita Amongi kasooka empisewo kano eno message obubaka njagala bugende eri omuwandiisi wa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri empologoma ya Buganda olukiiko lw'Abaganda abalangira n'abambejja basaafa ne bannaava kansupirenti buli omu gyali awuliza bulungi ne basajja ba Kabaka ab'ekyama bamuwuliriza muwulire nnyo obubaka buno mutegeere munnange mujjukira bulungi nnyo emmotoka gavumenti gye yagamba nti yajjiddiza obwakabaka bwa Mengo obwakabaka bwa Buganda emmotoka y'ekika kya Rolls Royce eyali ya late Sir Edward Frederick Luwangula Muteesa eyattibwa mu ggwanga erya Bungereza emmotoka eyo Mayiga n'avaanaga nti agisondera nsimbi bagende bagikole Ssaabasajja Kabaka agituulemu ebyaddako emmotoka entwagirabako ntuddamu ogiraba ng'etwalibwa kati njagala bbawa amawulire era mutegeere buli omanyi nti oli musajja wa Kabaka ng'oli wakya mawuliza information eno nga omanyi nti Yoseti Bahabula Otabasira mutano wa Kalezi tatudde amanyi nti Kabaka amusula ku mutwe nga nviiri ayagala aveewo alyoka asanye Obuganda drone zange ezeewubira mu bbanga buli mutendera gwonna we ziri munnange njala tegeeza Obuganda ne bannayuganda bwenna bekikwatako nti bana basajja tebatudde okwagala kujja obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka kano kalinga ka security talent njokengere ku information eyadeeteze tuufu drone zange mu bitundu eby'e Mombasa ene watuukira ebyamaguzi byonna ebiyingira mu East ne Central Africa munnange ziba teziri busa ne zigwa ku motoka y'ekika kya Rolls Royce yennyini eyagibwa mu gavumenti ya Yosero Salum Dakalekake mutano wa Kalekezi ng'evudde gyevudde ekomezeddwawo naye ng'ekyali awo mu bondi tennavaawo nga bagifuuyidde langi ya kika kya bbulu era nga kampuni egimanejinzo gijja gyagijje bagiyita CFCS Uniflight era nga omukyala nyiri kampuni n'emmotoka eno we yatuukidde mukyala muvandume mukyala munyarwanda amanya ge bamuyita Jennifer mukyala munyarwanda naye nga ate omukyala ono ekibanja kyakozesa ekyo ekibanja watadde kampuni ze zino eza Uniflight ekibanja kino bimu ku bibanja obwakabaka Buganda baagula edda mu myaka okutuusiza nga byamaguzi ebyalina okujja mu Buganda ba mu Uganda so kati kampuni eno omukyalo munyalondo ono yagirina era yennyini yo nga n'ekibanja kinini yakitwala okuba nga atuusizawo ebyamaguzi bye kano kalowoozo ate akalowoozo kano njagala mukatwale nga katuufu nnyo olw'ensonga nti engeri gye bagabamu obutwe ennaku zino yeewuunyisa ngenda kusaba Obuganda nsabe n'abalangira n'abambejja n'abasajja ba Kabaka mwenna benkanamu bwe mba musobola okutuuka ku mutanda mugambe nti emmotoka eno yandifuuka akagumba weegoge nkimanyi nti Mayiga ayinza okkifuula nga ekintu ekyokuleetera Ssekabaka surprise n'agamba nti ow'ekitiibwa Ssaabasajja Kabaka emmotoka yino bagimaze jangu munnange ovulungule akawulunguta ako kano naye nga mukimanyi bulungi nnyo nti akawulunguta kano ke kayinza omuwulungusa omutuusa bajjajjaabe gye baagenda ennaku zino ennyindo gye zirembekera mukoka so njala tegeeza basajja ba Kabaka mwenna ab'ekyama mwenna bali ku vidiyo eno n'abatagiriiko mwenna mugifunye emmotoka n'ekika kya Rolls Royce yakomyewo dda ekyali mu Mbaasa naye nga baagirese ng'ewedde bulungi okuddamu okukolebwa baagifudde langi ya bbululu nkimanyi bano banza ogikozesa nga kokutujjo era ne bagimuwa agitulemu akivuge naye nga mu kugituulamu okwo kwayinza okuba nga wasembayo gituulamu n'obulamu bwe okuba nga bukomerekeredde ku olwo so nno mujjukire nti abasajja bano bakwetoola emirundi mingi nnyo okulaba nti bakufuna emmotoka eno nze ngyekengedde yandiba ng'eyinza okuba nti bakuvaako olugendo lwa Ssaabasajja Kabaka omujja mu bulamu bw'ensi eno kubanga ebyokulya n'ebyokunywa ennaku zino naye yeebereramu yeekengera naye ate emmotoka eno ng'ekirabo kya kitaawe kye yaleka emabega kiyinza omukwasa amabbabbanyi yogayoga nga agituddemu agiwulungusizza empulungusa ziizo kumbe kano katego kenyini akawedde emirimu akayinza omuserengesa ekaganga so buli muntu yenna ali wano yenna awulira tegeeza gwe kikwatako nti emmotoka eyo eri mu kkubo eri mu Mbaasa already yatuuse dda naye njala kubuuza wasanga kalo Charles Peter Mayiga musajja watuufa ki emmotoka ebikanga ebyo zibeera mu kadiizo era abalambuzi gye bava okujja okulaba ebyafa by'ensi eyo na biki ebyaliwoko gye buvuddeko njala kubuuza kiki ekyakutanudde otwala okukola emmotoka eno kigendera kyo ki
ate nga tetulina kaddizo lya Buganda kiki emmotoka ezo na Ssaabasajja kakazaayi na kiki ekikusiimisiza okola emmotoka eno nga tetulina kaddizo kituyita museum awo nvuddewo olunaku lw'enkya lwakusatu kisuubirwa nti empologoma ya Buganda eyinza okulabikako ko mu Bulange Mmengo eyinza okulabikako ko mu Lubiri nga eyina emikolo gyegenda okukola muno mwe muli okwaniriza abasajja ab'amagombola abagenda okuba obuyinza oba abagenda okubaza obuyinza okuva Ssaabasajja Kabaka ne mu nsonga y'emu eno ntegeezeddwako ku droni zange nti Charles Peter Mayiga wasaanya luli yagenda mu State House mu store zennyini mwava mu pikipiki ezuwera zibagenda okuwa basajja b'amagombola zino ziva mu Isso nga state yazimuwadde azo basajja ba Kabaka b'amagombola era enkya ku mukolo gw'omulanga baga pikipiki temwebuuza gye zaavudde kubanga baga Isso ebeera ne store za pikipiki zino zibayike zonna zesobola okuwa omuntu okuba nga akola omulimu gwonna so ekyamula ku basajja b'abasaza gabawadde epikipiki zino temwewunya wa gye zivudde era n'olunaku lw'enkya ntegeezeddwako ku droni zange nti Nkobazambogo ey'ekiwani ya NRM wasaanya gye yeetondekerawo ye kennyini ayinza ogireeta okulanya mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka okumulaga nti Nkobazambogo yaziddwawo so nga ate kino kyekiwaani kyennyini kyeyatega okuba nti Nkobazambogo oligino yagijjawo n'ateekawo bakada ba NRM Kabaka aloose nti abantu bebakomyewo badde bamukuuma n'abalwanira Buganda Ssaabasajja Kabaka Magulu Nyondo owekitiibwa nsaba okuluma kuto kutegeeza nti bano abasajja bajja okwebaza mu maaso g'obokweyala nga bagenda kuga nti Nkobazambogo eno NRM bano ba NRM cadres Mayiga be yateekawo bulungi nnyo ezo si ze Nkobazambogo oligino kubanga Mayiga yazigoba bano batendeke basajja bamba Isso abakolera State House so tulowooza nti agenda okusembera agenda kubeera muntu zino nkwezenge eziwedde emirimu awo nno sijja kulwawo okujjako okudda ku kikulu ekyandese kyennyini eky'omukyalo ono Anita Amongi. Alright, kati ntandise. Kansubire nti eyita Deputy Speaker Anita Amongi ku video eno kwali. Kansubire nti bambemba Parliament kwemuli ne bannayuganda njagala musharinge video eno ensi egifune. Nansi kuno nzija mbagamba nti omuntu gw'olowooza mbu yasoma nnyo yaba tategeera ate gwe aba alowooza totegeera gw'oba otegeera omusinga. Njagala nsooke mba describing omukyalo ono mutegere bulungi nnyo. Omukyalo ono azze bamusiga mu opposition n'abeerako mu kibiina kya Forum for Delaying Change mu kitumuyita FDC n'avaayo n'akoma mu NRM ng'akola obuzanyo bungi nnyo naye omukyalo ono mufumbeko kitundu kye tuyita half baked she's half baked atya ebyafaayo bye si birungi era tebiwoomesa ddigobe ebikolwa byakola nga bino abaga Parliament gye buvuddeko nti abasinga obungi bagenda kukiikirira bitundu byakyama tebagenda kukiikirira bantu munange otwogerera mu ggwanga Uganda njagala nsooke mbazzeko njagala balukira olugero lumu lutegere bulungi gye buvuddeko kemabega mu Uganda mujjukirako gavumenti ya Kenya ne universities Kenya zagoba bannayuganda bangi abaali batandise okugraduate nga bagenda okwongera course in Kenya gavumenti ne bannakenya baga nti diguli y'abannayuganda ey'amateeka eri equivalent ku senior 6 certificate mukijjukira bulungi Kenya government wa Kenya Ministry of Education oba higher education yagamba nti diguli y'abannayuganda abasomye amateeka eri equivalent ku senior 6 certificate ya Uganda so that means diguli y'amateeka mu Uganda eri below standards due to the reasons mbadde temumanyi ntandise bwenti mu mwaka gwa 2019 soko okukotinga bulungi 2019 soko tekewa kati awo simbo wakati tuddeke mabega mujjukira bulungi nnyo nti tubadde tukimanyi nti ng'oggyeko omusawo omuntu asinga okuba n'obwongo obutegeera abeera lawyer naye tugenze kizuula nti ebitundu ebyali bisinga okuva mu bannamateeka mwe mwali Buganda mwe mwali Busoga ne Northern Uganda ebitundu ebisigadde bya Uganda ndowooza balooya abasinga baali batono nnyo due to the fact nti waaliwo akasengejja akakuŋŋuunta akasengejja ani ateekeddwa okusoma amateeka nti bw'omala senior 6 n'obwayise bulungi wabeerangawo kye tuyita pre-entry exams pre-entry exams zino bye bibuuzo by'otuula wadde oyise senior 6 bulungi nnyo okugenda okusoma amateeka emakerere baateekanga ebibuuzo bye tuyita pre-entry exams ebibuuzo ebituulibwa bwobi bibuuzo by'otuula ng'osaba okugenda okutandika okusoma amateeka mu Makerere University omusomero eddala lyonna ebibuuzo bino ku bantu 50,000 abajjanga okukola ebibuuzo bino ekituufu kiri nti
kwayitangako abantu 1,000 ku bantu 15,000 abasinkana nga bifo gye batuliranga ebibuuzo bino kwayitangako abantu 10 oba 6 ku bantu katugamba abantu 15,000 bazze okutula ebibuuzo bya pre-entry. Atamanyi kye kibato pre-entry bye bibuuzo oba ye interview gy'osooka okukola olyoke okkirizibwa okugenda okusoma amateeka mu university yonna. Kati bannaffe bano bansi yaleeta nsanga bisibe muzeyizedde ne banne bonna abasinga obungi. Bonna bali tebasobola kufuuka bannamateeka olw'ensonga brains amonke. Ensoma ya munguwa n'okutegeera tebategeerako ddala. Nabaga nti bano abasajja balina cow mentality. When I said the word cow mentality, munakitegeera bulungi kanti ba introducing ne kibe explaining bulungi. Mumanyi ente bwe yeeyisa. Ente esobola okutambula nga esala obubi. Ente esobola okutambula ng'efuuyisa. Mukiwula bulungi kyo. Cow mentality. Ente tesobola kuyimira esooka esala ebyayi oba esooka efuuyise. Ente etambula nga bw'esala ebyayi, ente etambula nga bw'efuuyisa ngeri bw'egamba mo. That's why I tell them that these people, they have cow mentality. Their thinking capacity is very low to the extent they can't express themselves anywhere in the public. They just use the stick, use the gun, kidnap and kill. That sort. Tebagobera amateeka. Awo ngenze mbatandiseeko. Munange abasajja bano mu 2019 bagenda okiraba n'abasajja abanyarwanda nga baagala nnyo okusoma amateeka naye nga amateeka galina regions Baganda, Basoga na mu Northern be bayita amateeka oba okuyita pre-entry exams okugasoma abasigadde bwe bavudde 10 kuyitako nga aba oba basatu ng'ekisooka nti obwongo butono tebasobola amateeka. Ne bagala tukikolezo tutya mutuusidana esitosobola okutya okuyingira ekitini okuyingiza abaana mu mateeka. 2019 Yoseki bahabula tabasula mutano wa kalekezi nsi yata muzeyizedde ne babbi banne nga bateekawo universities abo muli ne KIU nga bafuna okusomesa amateeka. Munange kibasooka okukola bagamba no, how can we penetrate to the extent that each and every one who is coming from Rwanda, he can penetrate and he or she studies law. Ne bagamba tulina okuteeka omusango mu kooti tujjewo kye tuyita pre-entry exams. Anti bali mu kooti bali mu system nga bawa omusango nga pre-entry exams zijibwa mu Uganda. Nti zino abalina cow mentality ave waabwe eri n'obusabwe mutwe ava ku senior 6 bamwenoringa bw'olonizi mu mateeka kubanga biri ebibuuzo bate basobola kalike kali akakungutu akasengejja bate basobola biyitamu. Kati munnange ne bajjanga buli muntu kakyovula nti ennaku zino balooya ab'ekibogo bangi nnyo buli ofisi gy'otuuka mulimu munyarwanda looya naye nga bumubuuza ebintu byakola tajja bitegeera nti agenda bitegera kubanga brains are monkey cow mentality. Bwe bajjawo pre-entry exams bano bonna bakasasiro Anita Amongi bayingirira. Kati njala bdu bavira ku ntono muwulire bulungi nnyo. Omukyalo ono Anita Amongi yagenda n'asomera ku KIU amateeka. KIU yani yabasajja balaba. Basajja balaba yani state agent ng'akolera Janet Kimbabazi. Wali otuddeko ne beebuuza lwaki KIU tebalonda bagiriti president? Because tebasobola ku affordinga kuba nti opposition asobodde okutwala obukulembeze bwa guild presidency eya KIU. Kyova olaba nti n'ebikolebwayo bizibu tebitegeerekeka. Munnange omukyalo ono mwanjagala nsooke mbabuuze. Mu bulamu bwa Anita Amongi deputy speaker mwali mulabyeko ng'alina public discussion yonna ey'amaanyi gy'atuddemu ng'agirimu? One, Anita Amongi tasobola kwogera mu public oba okukola statement ya dakiika 10 ng'agyogera consistently mu Luzungu. It is impossible, takisobola. Ekyo nkibetingako takisobola. Ekisooka tabeeranko wadde ku talk show ya TV oba ya radio na discussing political issues. She can't because she's dense. Upstairs ali bankrupt talina mukyalina. Ne mulaba ng'agala mu parliament kyabaakola kuteekawo galubindi zino kubuzaabuza kutiisatiisa bantu. Tasobola okuyimira mu parliament n'ayogera n'akola statement oba n'ayogera n'addressing eggwanga okumala eddakiika 10 ku 15 takisobola kazi basatu. Ekyo mbasiba ne ssente. Akiwakana njagala ondetere video nga Anita Amongi asobola ku addressing a public from 10 minutes to 15 minutes or 30 minutes nga talina lupapula ng'ajja mu mutwe. Ndetera video mve ku internet. Ndetera video mve ku internet. Ne mu parliament wali okujjako okusoma ebipapula bye batudde ne batasobola kwogera mu parliament wadde eddakiika 10 kanga kadaga bwe yakola
obolanya bwasobola okwogerera kika 3 nga addressing ensi tasobola kubanga she's dense wali ali mu long office biyakola kambi bamuwulire era ne senior 6 tugenda ginoonyerezaako wayita otya kubanga oli mu kifo kikyamu ne wasoma si byolina okubanga okola munaye omala okujja pre-exit abanyarwanda nga bayiwa mu mateeka nanita mongi mweyajjira munange omala okujjawo pre-entry exams mu 19 buli muntu yina najja okusoma mateeka onono gwe bayita Anita Amongi wafunira chance okuyingira ku AIU naye omukyalo ono ebbanga lyonna lyasomedde amateeka tatulangako kibuuzo na kimu kya mateeka ebibuuzo byonna abadde bamukolera bikolere njagala oveewo wakane kubanga n'obujulizi mbulina Anita Amongi abadde akozesa tuluzi zino tulu esooka abadde akozesa ebitundu bye ebyekyama okufuna kyayagala mulungi mukozesa ebitundu bye ebyekyama okufuna kyayagala okuva mu lecturers okuva mu bayizi abalina obwongo ng'asobola okukola ekintu to remind you ne bwe yali ng'akyali ku kasase committee eyali ekulirwa Abdul Katuntu omukyalo ono ebintu byonna byaddressingiranga public according to the questions and answers yawanga mu committee zonna za written by a certain gentleman gosobola kumentioninga wano takolangako kintu kyonna kye tuyita formal addressing ajja addressingira public byonna baba bamuwandiikira buwandiikizi kyekisookera ddala ekyokubiri omukyalo no bwe yali ku kosase committee oba okujja okuleetebwa okubeera kakiiko ako kituufu baamulonda abereko naye okubeera ku kifo kye yali alina okumyuka omwami oyo oba okukolera kakiiko kubanga w'amaanyi yakijja mu magulu ge ng'akozesa ebitundu bye byekyama n'influencinga Kantuntu era Abdul Katuntu boyfriend wa Anita Amongi simanyi namba ye oyo ni abadde boyfriend we era ng'amukozesa kyenvu namba kati akozesa nnyo ebitundu bye byekyama okuinfluencinga kyayagala mulimu ya influencinga aba lecturers mu influencinga aba student ng'akozesa n'ensimbi kati nkutandise bwe nti nga bwe nabagamba nti Anita Amongi njagala oveete obuuze public watula ebibuuzo nabatera ekifaananyi ega nti kansulenti omukyalo no Vivian Masoroze omumanyi Masorera omumanyi oyo omuwala y'omu ku baana abatuulidde omukyalo n'ebibuuzo okuva lwe yayingira ku KIU mpaka olwaleero oba yagraduatinga I don't know nendoza nayinza okubanga Anita Amongi simadde bagraduatinga oyo omu ku bantu abadde batuulira Anita Amongi ebibuuzo ebyamateeka ku KIU nkyabaleetera Anita Amongi njagala obulire public empapula z'obadde otera okwetuulira nga ne bayizi banno bennyini tebannazifuna Anita Amongi obadde ofuna empapula zino ng'okozesa ebitundu bye byekyama ng'okozesa n'ensimbi oyinawo omu ku balecturers era bali mu department y'amateeka omusajja omu Nigeria ayitibwa Aziz Abdul Karim ono omusajja omu Nigeria y'omu ku basalawo ani agenda okuyita ng'omusajja ono akubbira empapula nga banno tebannazifuna gwe nga wazifunye edda n'oziwa ba agenti b'okukola empapula n'okuyisamu okusomesa yoyo omusajja wuuyo naye mba oli speaker nga tosobola kukola ekibuuzo wuuyo gyali ku KIU ne bwogenda ku website ya KIU wuuno muyinza ogwa omusajja byayogera tabitegeera simanyi mulwadde wa mutwe wuuyo eyo si KIU wuuyo wuuyo oyo omu ku basalawo mu department y'amateeka yawo omukyalo ebibuuzo byabadde atuula nga banne tebannabifuna ye nga olode yabifunye edda ng'akozesa oyo omusajja omu Nigeria kati Anita Amongi otudde mu kifo ekyo azifu era amateeka g'otafuta wagasoma luddawa nga you can't even address the parliament for 30 minutes wuuyo muyinza ogati bali buuyo ne ku website kwali awo nga nvuddewo ngenze ku nsonga endala era nkyali ku Anita Amongi mbagambye tasobola ku expressinga wadde okuyimira mu public okubuulira abantu nti asobola oku addressinga public for 10 to 15 minutes takisobola ye kyeyakola n'amanya kubanga kiri ku record nti omukyalo ono ye ewantu wamuzibuwalira ajja mbujja akabikka omulalu ng'alaga omulalu munne omulalu ng'akwata amayinja ekiddako ng'afuna kyayagala
so nno yenkola y'omukyalo ono gy'abadde akola era yensonga lwaki asobodde okuyita mu bifo ebisinga obungi okutuuka wali si lwakuba nti yategeera nedda akozesa nnyo advantage y'okuba nti amanyi nti bw'ojjamu akabikka omulalu n'okalaga mulalu munno ekiddamu mulalu kukwata amanyiga nga mwegoba ekiddamu asinga amaanyi yaba afuuse omulalu ddala eno sisitimu agimazeemu ebbanga okutuuka n'olwali gy'agikozeseza okutuuka waali ng'ajja okumanyira abantu ng'akola ebintu byakola byonna ng'amanyi tetusobola kukola ki kubitegeera so nno munnange omukyalo oyo twagala ensi etegeere ebintu byakola obulungi nti si birungi era twagala abeereko waakola ki waalina okubeera ng'ensi emutegedde bulungi ngenze maaso mbabulidde ono ye mwami abadde ngamu ebibuuzo ng'ojjeko bamukolera wuuyo mbamulaze bulungi nnyo wuuyo oyo amuwe baddamu ebibuuzo n'abala bangi bengenda okuexposinga bw'otava mu kumanyira abantu b'opposition bw'otava ku nsonga zaake ngenda kugirayo buli bwino yonna muleeta mukube ku mmeeza tugenze mu maaso munnange Anita Amongi ono bw'amala okukola obuvuyo buno bwonna n'abanga n'okusalawo yasalawo ani agenda okuba nti atula mu kiraasi mwali anatagenda atulamu lwali olwo munnange nga muganda w'abasajja balaba akula yunivasite eyo agabagamba ekintu kyemukola kikyamu nnyo okuddira abantu abatalina busobozi okubanga mbafuula balina obusobozi nga mbabbala ebibuuzo wepo n'okuba nti muvuluga yunivasite eyo kino kyanyiza basajja balaba n'agoba muganda woono gwebayita Hassan basajja balaba n'amugoba olw'okuba nti bagana okukwatagana ng'amaze okulaba ebituli mu nsoma y'abaana n'eddiguli abantu ze bafuna mu nsonga ez'ekikula ng'ekyo era omwami ono yesoogera essaawa zino akola mu KCC Kampala City Authority Kampala olw'ensonga nti yagobebwa olw'ensonga nti tebasobola kubanga bakwatagane muganda we ng'atandise okula nti ebituli bingi nnyo mu kusoma kwa IU era kyova olaba nti era kigambibwa nti omukyalo Anita Amongi alina akakundi k'abamafiya abali mu gavumenti baakolera nti ne mu constituency gyalimu Anita Amongi teyawangula kalulu ne bbaawe Magogo teyawangula kalulu byonna Anita Amongi akosa state machineries ebimukolera bulungi nnyo okumuleeta ekyo ng'akimaze Anita Amongi mu constituency yo oyina essomero ddamba lye wateekawo nga lino lyerisomesa abaana ba mafiya bonna abali mu gavumenti abazaala abaana mu malya ebbali ne babatwala babasomeseze kubanga lya boarding ekyo njagala public view naye kimanyi nti Anita Amongi okubanga alina favor mu government 1 akozesa ensimbi akozesa ebitundu bye byekyama okufuna kyayagala 2 wali tateekeddwa kubeerawo tasomangako mateeka era ne senior 6 certificate esana kunoonyerezebwako abamukolera ebibuuzo bawumba babalaze bulungi nnyo kasitaddamu okumanyira zaake n'omanyira nuupu ngenda kudiginga deep other information ngenda gireta ngenda ku exposing ekyo nkikuwuliddewo mubeera mu parliament mumanyira abaana bangi nnyo abaasoma results zaabwe zabbibwa ku IU nakati tebafunanga results zaabwe na kino njala kigendere gwe kikwatako bw'oba omanyi nti omwana we yasoma n'omusindika ku IU n'asoma nga tafuna graduatinga kimanye nti results ze baziwadde abantu abala bali muzikola mu government offices na kino kyolekedde mu ssetendekero wa Buganda gwe bayita Buganda Royal Technical Institute erina branch emengo wano wepo ne Masaka namwe muze gwe gumu abaana ba graduating omwaka ogwo tebafunanga results zaabwe n'abaana ba graduating omwaka ogwo tebafunanga results zaabwe nabo nfunye amawulire agantegeeza namwe mukola ekintu kyekimu ne mutunda results z'abaana bano ne mbadira eyingiso okuba nti bafuna empapula zaabwe nga mukola omulimu gwe gumu kino ne makerere gyekiri kati kino kitutwala luddawa kitutwala nti mu 7 n'Anita Amongi bamanya nti abantu babaddofi tebasobola kutegeera mateeka kyebakola kikino ne baddira ne bakola kyetuyita road development center bagala bagizimba embalala simete bana Uganda badde mukimanyi ng'ogyeko fenna Uganda kyebatumanyi nti bw'ova makerere wali ngo osome amateeka oba ovudde ludda ng'olina kugenda kuyita ku road development center wansi wali mu kalitunzi mu 7 ne babbi banne na bano Anita Amongi baga nti tujja kusobola abantu bano tugende tuzimbe road development center embalala era embala waliyo road development center gye bava eno yonna nga bamaze okusoma kasasiro ne bagenda basoma ebintu by'ekisiru eri ku road development center embalala ne bajja bayingira era kyofuna kati buli muntu gwola munyalwanda alina gamba lawyer bakina kayindo tafiiro mbuuza practicing kama mateeka nowhere obuuza bano bonna buli gwolya nti lawyer bonna bafu ekirala si buli gwolya nti ya lawyer nti kituufu lawyer
si bulugoya nti munnamateeka ebintu birimu class 2 ziri zitya omuntu bw'ava mu senior 6 luli system obadde nti osoma pre-entry exams n'ozikola n'oyingira okusoma ku university emyaka gyegi ena bw'omala okusoma emyaka gye nange oyise bulungi tolina retake then n'ogenda ku road development center n'osoma diploma ya myaka 2 awo oba osobola okufuuka omulamuzi oba osobola okufuuka lawyer kati eriyo bano abali mu Kampala be basinga obungi bebaluwa ava mu senior 6 obanga alina bukoosi bwagassegassa okamu 2-3 ne bukola equivalent ku senior 6 tagenda Makerere ajja mu Road Development Center ng'akolawo diploma mu mateeka ya mwaka gugu ku myaka 2 ng'agamba nti mutamateeka oyo takkirizibwa wadde okulinnya mu kkooti wadde okuwolereza omuntu kati buli munnabyabufuzi nagolyambu bamuyita kanso oba munnamateeka abasinga obungi ke kakabyo ke bakozesa okutiisatiisa abantu nga asobola okweyimirira mu kkooti n'akweyimirira ng'omuntu naye nga tasobola kuwolereza nga yasoma mateeka agayinako idea naye nga tali entitled ku practicinga mateeka wadde okuyimirira mu kkooti okuwoza oba okuwozesa omusango kati Uganda gye mulimu essaawa zino education system bagisse amateeka gali mu baffere tebagasoma abaana bonna basoma amateeka babateeka but that's why you see nti if there is a big case in Uganda katugambe nti public against the government mula abantu bonna abavudde bonna brains a monkey abasajja abadde bamanya amateeka mu Kampala batulako ba Mark Dosman Kabega balukwago ko advocate mulimu omusajja obayitanga alaka n'abasajja abala bangi nnyo bonna babatulako dda bano baleeta abanyarwanda bonna abasoma ku Road Development Center y'Embala ne bajja bayingira mu kintu olw'okuba nti bajjawo kali akakuŋŋunta nabano ke bayingiriramu kati nno ye yenkola gye badde bakolamu okuba nti bakola ebintu bino kati mukyala Anita Amonge toddamu kumanyira bantu stay where you are manya woja in the first class you are not supposed to be a deputy speaker and you are not supposed to be in that parliament because you are not qualified era ngo ome kusibirawo sere wanga osobola ku addressing a public for 15 minutes ng'oyogera mu luzungu nga tokutte lupapula tolusoma busobe ng'abantu abala bakola era kyovula nti oyambala nnyo galubindi okubuzaabuza n'obeera mu masiki era kati masiki yeekuyamba okuba nti bantu basobola kuinterpret kubanga kiri ku record you can't even express yourself for 10 minutes in English nga ne mukosa se gye wavaamu minutes n'ebyogero byonna bali bakuwandiikira biwandiikire awo Uganda weetuuse kati ngenze ku information eyandeese entuufu wale mbagambidde njagala mwotagingire abasajja n'abakazi basindise wano ntandise bwenti ekisookera ddala njagala kwebaza Katonda Mukama Dunda Namugereka abukeesa n'abuzibya okuba nti okyampadde obulamu neno mesi njagala gende yose tobasa mutanu wakalekeze yonna gy'oli tugamba wootye nnyo oyinza okufuka mu nju naye ndowooza Katonda yasinga otutegeera n'okutegeera wasindika n'abantu 25 kino njala public ekitegeere wasindika abantu 25 abantu bano nembe exposing to the extent badduka abantu bano badduka basaasa namu bagenda Syria abamu bagenda Iran abamu basaana bagenda Greece olw'ensonga nabategeeza nti bamaliza mission y'okunzita nawe kenyini ogenda batta era mwakidiscussinga omu ku baali balida wanabaga nti omusajja okyayogedde kituufu bwe tumalira mission watu musi batetumusse bagenda tutta so okusevinga eggwanga nnyo katukole kikatudduke kati information girafunye okuva mu drone egamba bwete nti Yoseti bahabula otabasira mutano wakale kinakabinja kyakaba mafia njala soka bategeeza kino nga sinayogera wala bwe mwanemu omulundi ogusooka the only option jemulina either kumpa butuwa ebisigadde byonna nothing can do here ntake temuna kyemusobola kukola ekyo nkibabuulira ate temuntiisatiisa temuna kyemusobola kukola wano ekyagano lisereze mwateeka mu billions and billions temuna kyemusobola kukola ate wano kambabuulireko singa omuntu afa poison kati nakino kankibabu badde temukimanyi wano omuntu bwafa poison ng'afiiridde mu nju bakwata gwasula naye mwenna basula mu nju bakwata ne batwala ku poliisi ne landiyo ne bamukwatiramu enju zaano ziriko kamera bamanya ani yayingiddewo ani yakoze eki
kati wakwatira omuntu gwasula naye nga siye muwadde poison kati musula mugenda kukola kiwano kuwano kusuta tebatuga bantu muguwa so ekintu kyokuntiisa kicha mu kikomyo nkimanyi wano wasindise bambega abala batano muno mwajidemu ne katolu bwama ne kujirako n'omusawo muganda na kino kanchugambi mu 7 olwokuba nti mwina cow mentality ente tambula esala ebyayi ente tambula yeetawuluza nga bweyita mo kubanga yentegeera yammwe mu nsi yonna teri muntu akkirizibwa kukola bwambega mu nsi nga tali registered. You know it very, very, very well. You know it very clear. Ensi yonna ekkirizibwa mbega ali registered nga embassy eyense yegimanyi nti oyo mbega yazze wano era ali registered. Mbega wo ali registered wano mu manyi akola nga first secretary mu embassy ya Uganda. Era yeri mbega mu bantu bali basoko okunkwata luli mumanyi bulungi nnyo. Kati bano bonna basigadde bambi osindika byenje tebimanye okukwata kunga to registered spy mu nsendala. It's a criminal offense and it's a treason case. Kati bana abantu nzene bonna kokengera bwekengere nganti ono gundi simutegeera bagenda bakwata abasibe. Kati bana batana abazze okuli omusawo muganda ga musebe watu seddi ku seri sindiko omusawo muganda ajettake akwa alogera ombimbo abule movement edogo ligenda kuyita mu bluetooth ligenda kuyita mu wifi ligenda kuyita mu sim brains are monk nchagoza omulogo gwa sindise naba SFC bana abana ligenda kuyita mu bluetooth mu wifi likole litya guloko momanyiro okuloga buli kimuluza nti kyakuloga mukuru ondogedde emyaka ena ekyo kinako bujulizi n'ekifaananyi kyangu akitekako mu ssabo lyo n'ekyakyagulanyi n'osindika mafina n'agenda n'aloga buli wamu n'alemwa Charles Peter Mayiga akagenda ku basawo 6 n'alemwa kati guwasindisa omusawo muganda ajjalogera wanagenda wanti wali masanganzira wana abantu basula batambula 24 eddago egenda liteka wandi buukire tuddawa if I may ask ogenda teeka wensimbizo zibuukibwenzi wano state council kuma chabuli within wano ababere ngudo bazifuuyira bayola kasasiro ogenda biteeka omukulu ebyawongo kawo mentality etambule fuka etambule pamanga irekana bwe bongo bomu omusawo muganda walese wachwa gwompise mukabe mukalu njagala okubaza mwenna abazaana abasajja n'abakazi abaganda ne bana Uganda mwenna buli mujasinjira abagenda ku bigwa byamwe ne mukuma ebyoto ne munsabira kyekinkuumye n'empewo za Buganda n'empewo za Uganda ne sala za bana Uganda ne katonda gwensinza kyankuumye ne bono okolotya katte wakyali katengo nsobola n'okujja basajja bo nembala banembabuuza nako neŋŋenda kuba nothing they can do to me because if they pose on me bayingira ne passport babamanyi bulungi nnyo the 5 they are here abala batuuserera abala 5 mukino tegeza bwente Muhammad Nsereko muganda inkula musizza nnyo kansubirenti oli bulungi kati kavudde kwanjula katandise Muhammad Nsereko nkula musizza kwenyo kansubirenti oli bulungi oyagala nfe nga nenda bugisimufungize era gwomukuba muwozi ya pressurize nzoje osindike n'abantu babano kati already muli mu 10 numbers era n'ogamba nti mugenda kundonya ku door to door. This is not a ghetto that we are going to look for someone door to door. No, ino si ghetto. Ino si ghetto ndogenda kundonya to door to door. Nkugambe I can even appear nga tolina kyogenda kunkola. Ekyo nkikubulira I can even appear in the public nga tolina kyogenda kunkola. Kubanga the first place mwami singa chance je mwalina ne babule ne bali kati it's not very easy. It's not very easy mbategerera mbamanyi. Totawana. Public najitegeeza dda. Singa mfuno obuzibu ne bwenkola bukolozi Nsereko Muhammad bagenda kukwata Nsereko Muhammad ojja kufa mu bintu by'ekisibu omwaddugalira ngenda mwefumba kasoli nammanvi obwongo tolina njagala we wumuzeeko omuse yakusinza baya yakusinza musajja muno bwa akusinja ekigeto gitanjovu bwa Katonda yakuma chance okufuna kyoli yogala kiveeko bwe mbanga muwa mawuli amafumu Uganda muleke tuwa mawuli amatufu agategeeza abantu bagategeere gomononde ne obuzabuzanga afukana batekikola ensita kwemaza mutuli mukabuka bakoze kyabagenda kutta kubanga oli na ku briefing and got mission risk bagenda kutta and soon you are going to be killed. You might think that you are going to kill me but you might be the first to die before me. I'm telling you this kubanga you know you have a lot of dreams towards the presidential status in Uganda where akwesi bochimanyi ne sente zonazo bye mu government oyinajo zitereka kubanga na presidential ambitions na ye before you dream about being the president of Uganda kendeze futwa efitina mbinyo enswalwa bulwadde oluyimba basirambe balwoge baluyimba efitina mbinyo enswalwa bulwadde
evirako n'obusi gwe muli bwetunira ku myaka gy'olina gw'osuubira nti gw'osinga alle okutegeera era gw'osinga alle enkwe oyagala kutta nze nga nze nyinza okusobola okukola ku mulambo gwo kati njala kugamba sebo mwazemba manyi we muli kuno tekuli registered spy yene yajje mu ttake mwenna muli bakimpe nkyekubire ate babamanyi buli oyingira passport bagiteekamu wali babamanyi mulina basajja bamwe ba NRM abali mu Istanbul bemanyi bulungi nnyo on tips bamanyi they are the one moving around asking where is Lumumba ne mwezija public temuna kimusobola kunkola bamanyi mukosa basajja bamwe ba NRM to spy on me but nobody ayina kyasobola okunkola tekiriiwo ekyo nkibabuulira lubalembera nga nembiro kwotadde nkimanyi kati kamba somera information nga bwe yazze ngena gisoma mu luzungu njidde mu Luganda mulyoke mutegeere nti kimuna kimusobola kukola wano omuntu asobola okukola ye registered spy kuba musindika tukuli registered spy ate mujja kusasula kye mutamanyi ntandise bwenti eno message eva mu drone yange let me hope that you know that Katolo Bwama is there and he came with 5 people but there is a team of 3 witch doctors he came with are going to join him. They are already there, plus the one he came with from Uganda. That means that he and his team, they add up to a total of 8 people. But the remaining reason as to why he came with them, it is that they want to track the movements first of the other 25 people. Cause the 520 people, they knew it that they wanted to kill them. Bakwebate. Nti kansulenti oli bulungi. Nkimanyi bulungi nti wategedde nti omukulu ogwenjogedde ku wakulu yazze n'abantu abalala 5. Kuno kwe kuli n'abasawo ekinnansi 3 abagenda okujja batandika okulinnya obuvo obugere eri abantu bano 25 basooka okubula. Naye kati bali baba 25 baabula. Olw'ensonga baategera tebagenda batta. Bano bazze kulinnya kagere abantu bano 25 abadduka abasooka bena bategeezaako kubanga bakimanyi bagenda batta. Kati mukulu Yoseti Bahabura tabasemu mtono wakati kansonga simbiwa na akate. Olina enteekateeka esindikaano Okello Oryem ajje ayogere ne gavumenti ya wano mugigambe nti waliwo abantu abaddukira nga badduse government services abawera abali mu 5 baba bakutteko bakwata bazze Uganda. Let me state this in English. Mr. Yoseti Bahabura tabasirwa the son of Karekezi Nsiale Tamuzayizedde with your minister Mr. Okello Oryem. You are about to send Mr. Okello to come to Turkey to tell the government of Turkey that there are 25 people who came here, but they ran out from Uganda from their services. Unfortunately, they are staying here. So, in case they have been arrested, they should be returned back to Uganda. Okello Oryem bojjano chikola ojja kuba weyamanda mu mbugo. Nenze maso. After activating the mission to kill them, all of them disappeared. They are nowhere to be seen. According to the reliable sources, the 10 of them have already crossed to Iran and Greece. Bakugambi nti okuva bategeera nti abasajja bano bagenda kubatta bano bonna abasinga obungi okusinzira ku nsonda ezesikika badduka abasigadde bagenda Iran abasana bagenda Greece. Tugenze maaso nangamba bwati but not yet confirmed if ono gwenjogeddeko waggulu mission ye yalemeddwa okuba nti agikola era Oryem ye wakujja mu ttaka ategeeza obuyinza nga yefudde nti abantu bano bakola ebikolobero mu Uganda ne baddukira ano era gavumenti yawo ne bakwate ebazze okwabwe ekyo tekigenda kukola. Tugenze maaso Nsereko by himself will be there with the 10 people to look for you if possible to the door. Kati mukulu genda osinikire muli ebinnyo. Mukulu genda osinikire muli ebinnyo. Ono sika wempe sikisenyi simengo nti emizigo ova kugondda ku gwoli. Mukulu kankuwoningira obulamu kankuwoningira kino ng'ogenda kitegeera. Kadoze byokutyanze mbivuddemu sikyatya kuba senga nali ntya singa olava mu 10 ne badde soogera kati kankutegeeze mukulu ebyo byoyogera ne byoli mu kukola weesimira mpuku wekulira kabazzi ku ggulu ekyo kyo nkikubuuliriddewo mbogenda kunoonya lujjukulu gyonoonya nnyoko noonya kojjaawo noonya sengaawo ekyo nkivuddeko sebo mukulu ono agenda kujja n'abantu abalala 10 nenga bagenda kunoonya lujji ku lujji mujje. And there are other 5 people which are said by Mhoz they will come in Turkey but
They are coming from Rwanda on Muhoozi's order. They will reach there on 20th, but he sent them privately. Wegendereze, of course, mwendi nnyo. Akugambya. Nti era eriyo abantu abalala abagenda okusindikibwa Muhoozi Kanyirupama nga bajja mu ggwanga lino okuva mu ggwanga erya Rwanda ku order za Muhoozi Kanyirupama batuuka nga ennaku z'omwezi 2 nga bagenda kukola okunoonyereza kwabwe mu mpolampola era bo bakola omulimu gwe bagenda okukola mbalinze mukulu oba kyekyakututte simanye naye naawe wegendeze kubanga tugamba nti kiri atabaala kyekiri n'asigadde waka ennaku zammwe esigadde mu ntinnininya nnyo kubanga mwandiyagala okukola ekintu omuntu nemuwuzika nga muyambe ekkiriza tugenze mu maaso. They are tracking the 25 people but they are also looking for you. Naye main issue is that the 25 people cause they fear kubanga they can expose them. Remember, they are the one they use in doing dirty games. So some of them, they know their secrets, so they might become a problem to them. Nsereko was promised to be Speaker of the Parliament in Muhoozi's government if he brings you back to Uganda, dead or alive. Loza moche ulindako ddala. Ekitto omwami oyo yasuubirizibwa okubeera sipiika w'eggwanga Uganda singa antwala nga ndi mufu oba nga ndi mulamu. Tikwegamba n'olaba akakolwa nga kazannyira mu musiri ogwateganya nnyinigo nnyini kajjagala z'obugulu munnanga akasanke kakulema okumaanya okukamala ebyoya nga tojja weekaniikirira mbwa abaleete n'eŋŋaŋa. Kati bw'obanga n'ekifo kya Parliament bukyanga weesimbawo emirundi 2 obba bubbi obwa sipiika obwagaza akira ogenda bujja wa mukulu weewumbuzeeko. Kankuyimbiremu akalala toli wa kitalo nga gwe bolowooza twali tulabya banene emirembe engalo bakujjako ekitiyo bakuwa kijiiko okugenda kutikka lole ya mukyanga mukulu ng'olooto oyimiridde ku lusozi ng'okojowa zuuku oyinza okufuuka ku buliri alina kuzina amasuuka ga bbeeyi sabbuuni yalinnye oyinza obutasobola kuwoza bikunta byo nsiri kuzuukuka wake up zuukuka omayi bw'oloota nga weebase n'oloota ng'oyimiridde ku kasozi bw'oti ng'otiiriisa oyinza okufuuka mu buliri kati n'ono ali ku buliri ayimiridde afuka aloota afuka mukulu. Zuukuka ojja kufuuka mu buliri n'akalwa akasembi wabbaka bbe musango uli mu kkooti weerafuuka sipiika. Sijja kumalirako budde okujjako okukwasa Allah akulembere mu bintu byonna by'opulaaninga naye nze kyemmanyi nti asinga okukola enkwe ku nsi kuno gwe bayita Katonda. Ate buli kintu kibeerako pulaani B ne A. Pulaani A yasooka yagaana, pulaani B gye muleese tesoboka. It is impossible. It is impossible. It is impossible. Katonda ankuuma kubanga terigana muwuli agenda gaba mu Uganda taliyo. Teri yagenda gaba wa. Ate naawe okimanyi. Educated people, they don't behave the way Museveni could behave. Educated people, they don't behave the way Museveni behaves. You can't kill people and you think problems are going to stop there. No. The moment you kill someone, you'll be hunted by ghosts, which are going to pressurize you to keep on killing until you are going to be hunted down. So the more you keep on killing people, the more you will, until when? Until you are going to be brought down. So, Mr. Munsi etegerere kulakulanya. The political matters are solved on table in terms of discussions. You see what is taking place right now in Elisha. It's because they lack communication. It's all about political issues. They are settled on table, not by using of gun, kidnapping, killing. Because killing doesn't solve political matters. Arresting journalists, it will not stop Ugandan problems. Killing individuals who go against you due to the fact that
You are misleading Ugandans. You are killing Ugandans. You are not Ugandans. Right now, you are about to die. You are pressurizing Uganda and you are promoting your son, Muhoozi Kainerugaba, to become the president of Uganda over our dead bodies. It's all about discussions and mutual understanding. But when you think that you are going to kill, we've seen a lot of big people worldwide previously who behaved like you. Where are they right now, if I may ask? The likes of Mussolini, Hitler, where are they? Even their graveyards are not there to be seen because they messed up. And you know, guess who's next in that category? You know him. It's you. Political issues or political matters are solved on the round table in terms of discussions or negotiations, not kidnapping, killing. No. Abana abantu bali makomera because of their desire for supporting change. First ask yourself, why are these people against me? Look into your history. Look into what you promised them. But for you, when people asking questions, you don't give them answer. You just want to take them to kill them or to take them to prison. The work of journalists is to inform the public about the political situation and the economic situation in Uganda. If people talk about the ongoing rises of prices in commodities, you don't want anybody to mention. As we speak right now, Parliament mujisindise mulumula. But tekuli wa the member of Parliament ayimirizanga labiye kwogera ku miwendo gy'ebintu girinnye. Buli omu oluvudde mu Parliament tetegerera kiba tusindise mulumula, but abantu bamukiikirira. Omuntu gwa sabuni bagula mutwalo. Akasaketi k'omuli bakagula 2,000. Unity y'amasannyalaze bagigula nusu 10. Bwe mugenda okuddayo okugamba ne tuze mwate ne bwewunya bene b'obufuzi bwe tulina. Ekikutte obudde kigenda buta. Naye mbategeeza mbagamba. Ensi eriko bannyiniyo. Ate banyiniyo beetaaga ensi eyo. Ne bwe munaakota mugaalo monde, ensi eriko banyiniyo. Museveni, stop pretending that you don't see what is taking place in Uganda. You lie to Ugandans that you are very clever than any previous leaders in Uganda. But unfortunately, we've just discovered that you are Dofi working with other fidodidos. That's why you messed up our country. Guns doesn't make law. It's the people who make laws. And all those laws must be implemented to protect Ugandans. That's why we have the constitution. But you keep on changing your constitution because it's your preamble, it's your personal, what can I say? It's your personal diary. Whenever you feel that you want to change something, you tell them about Parliament, you change this article. They change. So you are trying to pressurize Ugandans to promote your son. Your first sin. No. Sin not sin. Omwana w'ekibi asooka. Sin, waliwo gye muyita S-E-E-N. I know. Ngambe no sin ya S-I-N. Ekibi. So, bw'otugezaako tutekako ekibi kye ekisooka kye weezaalira. Mbu kijje talina wagenda kuyita. So please, look for other ways to protect your first sin. Your first sin is sin ya S-I-N. So C ya S-E-E-N. No. First sin ya S-I-N. Jintegeze the first sin ekibi ekisooka. Okitegedde bulungi. So mukulu weetereze ne family mwetereze. Ng'obudde bukyali. Ate temulina budde. Temulina budde. So, ladies and gentlemen, njagala kubaleka mbategeeze nti kunga ekyagenda maaso era mukungire ddala abantu basituke bategere. Video wedde banayi nabasaba muganda wange Ibrahim Kavuma mukulembeze KM bambi pichipichi bagiba nembasaba bambi munyambe omwami oyo tusobole musondera akasente asobola kubanga afuna pichipichi embi akuba badde tusakira amawulire mu bitundu byene bya Uganda nga teekubyemu wateyenyenyeza namo nabaterako enamba lisentire nenjibwa bulungi nnyo ya MTN ya Airtel.
so buli muntu yenna akalaba ka AI mukulembeze bambi nyambo mukubireko obeko kyomusuubizi ba kyomuterako agule pichipichi ye atandika okukola emirimu bulungi so ne bana Uganda balamu naje muli bambi basaba bulungi nnyo munyabe bambi mugulire omwana boda kubanga kwalya kwakola emirimu gya struggle agenda akola emirimu gye bamuyitake AI mukulembeze Kavuma Ibrahim enamba nazibawa ajagala agenda mu kabox ke oba jya mu kabox kange njikuwe asobola okugula pichipichi ye agizeho bulungi nnyo naye nga buli Munnayuganda era tegeera nti kunga yembere genda maaso mu Uganda buli wotuuka mu kitundu tegeeza abantu kunga no tuli mu lutalo afa yafa nga tubuuka emiramu nga tugenda ku muntu omulala nze mbagambye singa nalina akatengo sikyakola videos ninagamba no ekimala ate mbagambye openly ne ku street ngenda kuddamu okutambula ate wali kimusobola kunkola nkiddamu ku street nja kutambula temuna kimusobola kunkola kubanga you are not registered spies here you are just camouflaging atosobola kulwana maanyi ga Katonda era mbayimbiddemu nyimbira sikola muganda toli wakitalonga gobolowooza twali tuleba abanene emirembe engalo bakujjako ekitiyo okugenda kutikalola ya mukyanga tugamba nolaba akakulwa nkazanyira mu musiyo gwateganya nnyinigo mbunno kajagalaza obugulu neŋŋamba munnange nno atala okutambulira kusipira y'amenvu linda kiggweyo mulwemalireyo Mukama Katonda kumba Bannayuganda bonna bwe bali era bwaki basinga okwagala bonna bali mu kubona abona bibo b'Abawarabu Mukama oba okola ki obakingirize bwe pona abo abali mu kubona abone saazi nga baboliddwako abantu baabwe naddala abaana bali mu bibaba b'Abawarabu bambi taata kuma abaana abo bangi nnyo ababuze bangi nnyo abafudde Mukama bakuume kuma famire zaabwe kuma Bannayuganda bali mu diaspora kubanga nabo bataddeko olukongolo nze nganze omusi kyati ekyo kyo kibabulira Mukama Katonda asaba okumpa obuvumu ne maasanza abasajja bano sikyabati ekyo kyo kibabulira nothing can do to me tosobola kumpa butomo public tosobola kuntuka tosobola kunkuba sasi eri kyasi mwagifiirwa are more than strong ebyokuntisa nabikooye kati temuna kyemusobola kukola kati saa zino mwasse same muli awo mukubuzaabuza n'omulamu mugulemu mwagala gwoca bibisiriiza tebagezaako ne bakutiisa tisamba kumalemu amaanyi abafiirire wero si bafuga Uganda si balina amayumba mu Kampala afa tugenda mu maaso nange Katonda wala nga nzijuludde musigala mugenda mu maaso tugende Uganda tujagala nga bwe tujagala tetugenda kusirika bw'osirika ofa bw'oyogera ofa afa yafa asigala talaama goba kutiisa nga buvudde mu struggle ebyo bibyo ffe tusigala tugenda mu maaso tekyali kututiisa tukooye May God bless Ugandans. Stay safe. Mbagala nnyo. Mweraba.